So kati baba nsonga ki eyesimba gye mwalabirako the broadcasting standards, infringing people's privacy, take out violence, ne pornography. Wama ina chewalaba. Ya fundinganga program. Atenda yesinga ko kubeera ey'amaanyi. Ng'ate buli episode ekitono nnyo gyobalira miliyoni 2. Buli episode. Gye mwakolanga eddakiika 3. Miliyoni ezo ekitono. But twakolako episode ya miliyoni 5. Up to now, FBS might not be in existence. Naye even up to now tibwojogerako. Nobawulya Kalondoozi. Ekisooka okugenda mu bwongo bwe Kalondoozi. Kati nze Aisha ebibi sijja kukola Mungu ansaasire nga nkyali mulamu. Sisobola kwegatta na musajja olw'okuba njagala mulimu. Abaana nga babikola wano. Nze waliwo media house eyakinkolako. Tugenda kuwa omulimu. Naye sooka ogugire. Ekola dry runs bulungi nnyo. Nanzize bali nangamba oli bwiringi okutega ekibatu. Yakyogera openly. Basewo ne bannyo mugamba mutya bali kati ba TV kaswe bitambula dda bulungi nnyo. Naali ku mukutu gwonna gy'osinzidde okubeera ati n'otulaba kugamba kyokola kyamaanyi nnyo ate n'okugamba nti nno gwe wonna bwe bitambulira obulungi isa mikono mu maaso bitambulira bulungi nnyo okugamba bugambi Mukama Katonda agenda bikola bibeere nga ate bitambulira ddala masavu meereere. Kati nno olunaku olwaleero ne bondabandika akamwenyumwenyu ndi wa mukisa nnyo okubeera nti nno ndi n'omukyala asinga okubeera nti nno w'amaanyi nnyo bwekituuka ku bakyala ababadde ab'omuzinzi mu media industry ye Uganda. Omukyala akoze buli kimu kye wandeetaze okubeera nno munnamawulire akola buli kimu akikoze. Ndi n'omukyala abangi gwe bakazaako eri Akalondoozi. Mukyala Aisha Nalujja Naluyijja. Tondesibaako. Oba weddira ki Naluyijja? Naluyijja tonteera mu bandiga. Naluyijja abeerayigira. Nvubu. Bulijjo mmanyi oli maama nga ntya nkubuuza nfukamidde. Naddira nvubu. Bannalujja be bendiga. Nalujja be bendiga. Kati bulijjo nno ne bw'okuba essimu oba ne ndaba message yo nga nfukamira maama akoze eki. Let's go to school. Basaba ne banyabo mbaaniriza amanya nze Nalujja Aisha okuva mu Aisha Foundation nzize okubajjukiza nti tugaba half bursaries ku mitendera egy'enjawulo mu masomero gaffe tuyina primary ne secondary. Amasomero gaffe malungi ddala era nesiga n'omwana wo. Tugaba no half bursaries ku mitwalo 25 gyokka omwana ng'ali mu kisulo oba emitwalo 3 omwana ng'ali mu kisulo wa secondary. Senior 5 yo ya bwereere omwana agenda kusasula mmere mu ttaamu esooka naye ttaamu ey'okubiri abeere ng'ate atandika half bursary ye. Twesige n'omwana wo omwana abeere nga asoma. Okwewandiisa kwa mitwalo 2 gyokka. Leeta omwana wo oba tukubire ku nooti 7 85 17 25 6 mu mukaaga oba nooti 7 nooti 9 45 25 25 yeffe aba Aisha Foundation. So we never retire. Itatandise dda. Mbadde manyi okola sound testing. Okola sound testing. Buli kimu kiri on point. Zino gadgets zaava eri nga zigiridde ggwe. Kale mbabuuzaako mwenna abawagizi ba Kachumbali TV. Mwebale kubaayo bamwe mwebale kuwagira Ivo. Thank you so much. And we first interview right? Because now nenga tubijjo tulabagala. Gitwaso kokola yali TVMBS nanja. Yes, but ku Kachumbali. Yeno. Era ndi wa mukisa. Kwato labika. Nawe ndabika. Okula mbugamba. Naula mbulungi alhamdulillah. Naluyijja abantu beetaaga okumanya. Naluyijja yani. Naye abantu nzira. Oba Aisha yani. Va kubiri bakumanyidde ku TV. Bamanye. Andi kati tuli ku Kachumbali. Abakachumbali. Nze Aisha Naluyijja ndi munnamawulire atagwamu magwe. Ebitabo si bingi nnyo naye nga nabitwalako ebitabo ebyosoma amawulire.
mbadde mu media okuva 2000 emyaka egyasooka nga sigibaze nakugibala kambale gya ABS gyokka okuva 2014 tuli myaka 11 oli mawulire kubanga nze omu ku bapayoniya ba ABS TV. Kati awo wenyini mbadde wenjagala tutandikire ABS ogijoyininga otya bakujjawa kuba tutandika kutegeerera nnyo ku ABS bakujjawa bakuvumbula batya? Okunvumbula Omugenzi, may his soul rest in peace, Pastor Yiga. Nali already ndi mukozi we mu department endala ku ssomero Logical Knowledge Center High School. Nali mukozi ku ssomero, nali baasa. So we batandikawo ABS. Nayagalanga nnyo entertainment that even at school. Nabeeranga n'abaana nga tubeera mu mazina azaali mu MDD waabwe and all that. Nali very young, I was a young girl. Because na joining Knowledge Center nga nkyasoma. Ne bakuwa baasa. Nga ndi ku campus. Nze kankubuulire ebitiibwa omanyi abaganda banene balina eŋŋombwe naye olumu zirina kwe ziva. Teri kitiibwa kitava eri Katonda. Nze obulamu bwange bwonna naddala obw'okukola mbutambulidde nnyo nga nina benkulembera. Nga gwe mukulembeze? Nga ndi mukulembeze. So bakujja ku campus ne bakutwala butwazi? No, kati ku campus bwe nali nkyasoma waliwo omwami bamuyita Lukwago. So Lukwago yaliko omuyizi ku data mine ate n'afuuka administrators. So yali mukwano gwange kubadde nga ndi mujeegu nga njagala nnyo okukola emikwano nga bwe mbeera abantu kyangu nnyo okunsipotinga. So Lukwago nandeeta yali musomesa ku Knowledge Center. So by then nga baagala secretary. Nenzija okukola nga secretary. Nga tosabye mulimu? Nga sigusabye. Lukwago yaŋŋamba wano waliwo omulimu ABCD. Najja nga secretary. So becoming a secretary after a few months, baasa n'agenda kwekunfuula baasa. So ne bataagala kuteekawo bakozi bangi. Nobeera ngaokola obwa baasa n'obwa secretary. Thank you. So kati okujoininga ABS already kati mazze okubeera mu ssomero ndi employee omujjuvu and all that naye nga ndi mu entertainment. Kati Musumba yagalanga nnyo fresh talents. Era ABS ndowooza abakozi be twakozesa back then nga baali babaddeko mu media baali bazeeyi b'ebbama ate nabo bajja later on nga ABS emaze okukwatayo. Bonna baleeta bonna baali bato. Abaana abatandika ABS bonna baali bapya mu media nga bapya. Ate nno nze kale kuba nze nakolako ku STV oba wawulirako Shilo TV. Oyo TV yali eyo oba kwalingako music yali Kawempe yali yabalokolera nayo yalira ku church naye nakolayo nga ndi mu vac. Senior 6 ndi mu vac awo nga sinaba na joining a campus. I had a friend nga ali nnyo okuzanya emizannyo egyo n'agenda n'atusalira netutandika okukola naye naye saalwako baatugoba ateeka tuli bakozi balungi. Ebikono bibeeramu maidiya ebikono tebizze kati baatukuba ekikono baatukuba ekikono. So bwe nava ku Shilo nembivamu nze nasuubira nti ndiddamu n'okukola ku TV by the way. Naye nga byosoma byoyagala? Nga byensoma byenjagala naye nga sisuubira. And by the way ekyo kintu kibi nnyo. Abaana b'ennaku zino bagenda ne bakola courses ez'enjawulo naye nga naye agisoma tamanyi oba abikola n'ekyo kyasoma. Boluzi bazadde soma kino. Nze yekyuzingira course of all lwaki journalism nakyagala nali ngenda kukola IT. Kati nalina boyfriend ne twawukana n'okwawukana nga ayagala nkole IT. So nze bwe nagenda okusaba ekifo ne bampa list ya courses.
endo okutuna munganzi byenjagala byenso where my passion is nga kigwe. I wanted either journalism or business administration. Kati nga boyfriend yagala nkole IT. Ne mwawukana olwekyo. Nantawa mbusamuuliriza. Akyali. Jali mukwano gwange. Kati mwafuuka ba mukwano. Even now he's my friend. Era bwansanga anjo kyayo. Not friends of benefit. Kiri kyabwa. Tugende ku ABS. So, Musumba we yatandika station yayina that particular program jayagala. Nze nga simanyi actually nga sisuubira nti ndikola ku ABS. Nze era jjukira ekizimbe kino kinene kirina blocks ez'enjawulo. Kati nga kusoma tuli ku block ndala TV eri ku block ndala. Nze nga simanyi na bifeeri sibimanyi naye nga muwulira batandisewo TV nga tuwulira luvuuvuumo. So he called me one time n'agamba osobola okukola actually yagamba nkwagala ojje olwaleero era byenjagala olabe ndabe oba osobola okubikola. So obudde bwe yalina bwali ssaawa 3 ez'ekiro nga wabeerayo programu eyo Cheetahs eyali ku CBS TV America. Kati ndikukutirako show eyo naye nze because kye nali nsomye ate nga nkyagala I love tale namala gakkiriza nga omazola program Cheetahs n'ogamba namala gakkiriza nja bikola namugaa nja kikola nagamba kale kati tandika okugiraba ogiraba engeri bwetambula ekityo ogenda okukola. Nagamba kakati njagala okole promo. So era bw'oba ojjukira omuntu yali afollowinga Kalondoozi from day one baasooka kumbrandinganga Hajat Aisha kuba muzeeyi oyo we yagamba sooka okole promo nga nze sirina ngoye. Nagamba kale nakwata emitwalo 2 genda ogula olugoye olugenda okukola promo. Naye nengula shadiya yange ya mitwalo 3 n'akakaaya 17 n'ogiteeka ku bbali. Totandise kubba musajja wa Katonda nga tomatandika nakukola 2 wakolesako emitwalo 3. Najigula Wamboga awo kawempembogo nenga ekisaliya kyange nenzija nenkola naye nga mbrandinze nga Hajat Aisha era promo yagamba nga nze nange omuwolezaawo Hajat Aisha nakivaamu buvi brand nagivaamu buvi. Tewali musiraamu nali musiraamu kyengamba omanyi media okwebrandinga kituufu essaawa zino tusobola kumpita Hajat Aisha kituufu okitegeera like nakyejja muwala ogayi baali bamuyita Swahili yali akola nnyo mu courtroom. He was a technical person. Nagamba beera mugezi bw'oba manyi togenda kumaintaininga kubeera kwambala nga Hajat buli kaseera va mu kintu ekyo. Ate nange ngenda okutunya life yange nga siriiyo. Not that yes I'm a Muslim sigamba nti si kyenyumirizaamu naye si bintu byebyo okubeera nga weebikkiridde buli kaseera. It wasn't me okitegeera kati kwe kuvaayo okudda mu my real Aisha. So bwekityo kati mutandika promo etandika agisiima Musumba show etandika okukola Musumba nno nga yasiimye omuntu ne bw'aba tamanyi nnyo amulemerako. Let's go to school. Basaba ne banyabo mbaaniriza amanya nze Nalija Aisha okuva mu Aisha Foundation nzize okubajjukiza nti tugaba half bursaries ku mitendera egy'enjawulo mu masomero gaffe tuyina primary ne secondary. Amasomero gaffe malungi ddala era nesiga n'omwana wo. Tugaba no half bursaries ku mitwalo 25 gyokka omwana ng'ali mu kisulo oba emitwalo 3 omwana ng'ali mu kisulo wa secondary. Senior 5 yo
bya bwereere. Omwana agenda kusasula mmere mu ttaamu esooka naye ttaamu ey'okubiri abeere ng'ate atandika half bursary ye. Twesige n'omwana wo, omwana abeere nga asoma. Okwewandiisa kwa $20 gyokka. Leeta omwana wo oba tukubire ku nooti 7 85 17 25 6 mu mukaaga oba nooti 7 nooti 9 45 25 25 yeffe aba Aisha Foundation. So we never retire. Show eyatandika kuba programu mpya mugitandiseewo. Show yatandika eno kuba basically etandika yesika ate abantu bakirayanti abalala. Show yatandika eno mwagipackaging mutya mwagikola mutya okubeera nti nno ejjayo ekitiibwa kya programu nga buli mulandi kugamba munne Kalondoozi is not something ekyatumenya okumarketinga. Kuba kyali one reason yali unique. Kituufu. It was unique. Abantu bakoze copycats za Kalondoozi oziraba ku channel zigaanye. Because kyasooka kankuwa example olaba Namulindo yatandika oluyimba kituufu. baleesa abakozi bonna Lwagaana. oluyimba lwagaana because eyakitandika yes waliwo lunch time shows naye eri yali endala yakitandika mupya mu bantu buli kimu kipya kyagaana kati Kalondoozi was a unique program newe balikola batya kituufu. oli bwakola ekintu bwekityo era wakiri agamba eno si program Aisha gye yakolanga you get my point. Ekyo Kalondoozi is Aisha, you'll never roll it out. So tekyatumenya okubanga tugimarketinga because of its uniqueness. Secondly, fields etwakolanga twaziyitanga climax. Bw'oba tuyanga show nga tumaze investigations zineeno twakolanga climax nga tugikolera mu bantu. Sure climax ebeera mu bantu abanga mu butale and over kati omuntu bw'akiraba jikode twaberanga twambadde t-shirt nga twebrandinze bulungi omuntu ategeera this is a media house, this is FBS aba yagala okumanya TV ayina okukiraba ayina okuddayo neyeraba so teyatumenya ku brandinga. Initially mwali muzannyanga kizannye sijja kiddamu oba ebintu byabangayo sigenda kiddamu Ivan n'obudde buno abantu bakyebuuza tebabitegeera because lwaki nkibuuzizza because n'abagezezzaako nabo bibalemye n'okugjayo ekintu nga kye mwakola with respect oba nazannya kizannye oba kyali real program yaliyo yanyumira abantu ekyabanyumira. Twogere ku kye yatandika eno bwembeera temwazannya kizannye bakiraya nti mwabakakasa mutya nti nno kyetugenda kikola kiveeyo bulungi nnyo tukubegera omuntu wo. Waliwo kyebayi promo njogeddeko promo zaruninganga era ne twayisanga ku MPEWO gw'alina omuntu wo ng'oyagala omumanyako biki and all that people came in okitegeera so getting clients kyalinga kyangu and these are the things ebi happening mu bantu. It's just that abantu abasinga tebaagala kwerabisa kuvaayo kwogera ku but ebintu bye twakolanga bibiri bibeera mu bantu. Mu programu eyo olinayo watuuka n'okolako story n'olabanga naye kubijiridde yambijirira naye sijja jjogerawo tuweeyo sijja kujogera amayiro kisagala jjogerako because yaliwo abantu they condemned me nze netuuka point neneetondera omuntu oyo nekiggwa sisaagala kukizza. Ebintu bino bye twalabanga kuba nze by then nali ndi mu paaka kati nga nina ewasenga wenkolera naye nga bwe ziwera ssaawa 4 nina okumakinga sure ndaba Kalondoozi naye abantu mwabatuuzanga mu mmotoka omuntu n'otandika omugamba olaba mukyala wano akoze kino wano agenda kukola kino
ono si mukwano gwo kati wuunaze. Kamera mwaziteganga mutya mu nnyumba z'abantu era zitakiso oyagala ne ba clients benina bategeera engeri gye ngenda mu bintu byabwe. Ivan mbeera serious. Oyagala tactics zange ate nzoogere abantu bategeere ekikulu kya byonna nafunanga footage. Oba mu ngeri ki oba mu ngeri ki? Nafunanga footage. Family z'abantu meka zojjukirako ze watabangula? Sina family gye natabangula. Tolina mubakira ati bayawukanira ddala. Because olaba kyemwerabidde someone coming out okujja ogamba nti njagala kulaba ntambula za mukyala wange, njagala kulaba ntambula za mwana wange. Already obutabanguko bubaawo. Already buba weebuli. Okutegeera. So agenda okujja ewa Aisha. Ng'olwedde alina obutakkaanya ne partner we oba n'omwana we. Kati nze sina kye natabangula. Ekiba kiriwo nti omuntu oba omuwadde evidence. N'alabira ddala. Yes, kwekyo kyabadde alina. So there is nothing I do. Musumba yabayambako okutambulanga n'ab'ebyokwerinda. Abantu abamu nalabanga nga baagala. Nabeeranga ne babouncers tewabalaba. Bagajjambula. Singa ku set mbaako ne babouncanga 10. 5 to 10 of them. Program eno yakyusa etya obulamu bwo? A lot. Transition yali y'amaanyi nnyo. I was no one. Nze tewali yali amanyi okujjako ab'ewaffe. Ekitegeera. But essaawa zino kyendi mu media, it's because of that program. Kyendi mu media, it's because of that. Era sisobola kwejjusa Kalondoozi. Simwejjusa at any moment. Obulamu bwakyukira ddala akasente ne kajja. Musumba nga akasasula bulungi. Yes, nze I was one of abakozi abali okay. What program yali ekola bulungi? I give flowers where need be. Nze nali omu ku bakozi abali okay ku ABS. Tewafunamu okusoomoozebwa because program yo yajja nesiguukula program ezaaliwo mu kaseera ako ez'amaanyi ne station ez'amaanyi ezitandika okubeera ebikono baatukuba bingi nnyo n'oba baatuuka okutubaaninga because of the pressure from other stations. Some very many media houses baatukuba nnyo ebikono mu government entities okutuuka okulaba nti Kalondoozi bagibaaninga. Baagiwera buwezi? Yes. Kyajja kitya? Baagiwera. Balina bye baali baagala tukole naye ng'alaba tebisoboka nga tekitukolera. Gavumenti? Saagala nnyo kugenda nnyo sayidi eyo naye ekyobamanya baatubaaninga. Of course they give reasons, broadcasting standards ezaaliwo. Naye nga zaali ensonga nnafu okusinga kyali kirimu forces ez'enjawulo. Kati nga baagala mu babegere opposition mukole. Tetwali political. Era abo bojjukira bulungi twayogeranga. Tetukola ku bannabyabufuzi, tetukola ku ba government officials, tetukola ku royal families. Olinga ne bwajja politician ye mupya ayagala mubogera mukazi. Ebyo nga tubikola. Muli ku muntu wa wansi. Bw'abanga personal level tugeze omukulembeze w'ekibiina kya NUP akola ku mukyala we. That was personal. Naye nga tosobola kujja nga kirimu government tugeze opposition party eyagala kulondola the other party. Nedda. Oba omupi ono ayagala londola MP munne gwe bali mu kalulu. Ekyo nekikola. Era ekyo clarification nagikolanga. So kati baba nsonga ki eyesimba gye mwalabirako the broadcasting standards, infringing people's privacy, take out violence, ne pornography. Wamma ina kyewalaba. Waliwo akamu kemwagira awo oluusi we bayingirira awo ebintu ebyo byakwesitta zange kubanga no footage gwe yali amulina buuti. Oli mwana mtu katisaasira camera person nze no bandeeteranga bireetere.
ebisinga Kachoro yali ku kamera ate abantu we babuusizanga nebagamba nayo babituufu omuntu okweteekayo ate olungi ogamba kamera bazitaddeyo batya baleka bakazannye n'abantu kati budde webagala ovaawo mu kaseera ako puroguramu si z'olaba ez'amaanyi ezali ku TV ez'enjawulo ze mwali mubisanya nazo by then yali gundi yokka agataliko nfuufu kuba yali time y'agataliko nfuufu yes yali agataliko yo mwaginyeenya baŋŋamba era mbu ebintu byavanga eyo kubukedde ebiki nze kati onteekamu bigambo byebi si byange Ivan just ndi ku lugambo kati ate nze nkonfaminga biki nze sibimanyi byajjanga wamu nga era ebiwulire nze sirina kyemmanyi ombuuziza nenkuddamu bw'obuzi bwasinga veeyo nze simanyi wadde nze era Kalondoozi gibaaninga kipapula kya UCC netwaga ensonga zenkugambye essatu pornography, violence and privacy. Musumba yawulira atya puroguramu ebadde ey'amaanyi tekyali kyangu kubanga ye yali nichia company yalinga kyonogamba Kalondoozi yali brand ya FBS even up to now FBS might not be in existence naye even up to now tibwojogerako ekisooka okugenda mu bwongo bwe Kalondoozi kati of course tekyali kyangu naye otuuka time nga you must follow the regulations is a broadcasting and the country at large creativity yabeerawo nga mu biseera ebyo obudde buno mu media ekyalimu gwe obolaba weeri creativity weeri by the way Abannayuganda bali creative, media houses are creative. Ekitusumbuwa media is expensive, so maintaining a TV station is not easy. Era nze sisobola kukera kumakya nennenya TV station empya ezze neggwawo mu mwaka gumu. Nyingi zizze. Okitegeera. Sikinenya wadde akatono because I have been there. Ndowooza FBS ebbanga lyonna lye yabeerawo yes yayingizanga ku ssente naye teyayingiza ssente zimala operations za TV bwe yapiikingira awo teyayingiza ssente zimala operations za TV ekitegeeza nti yalina bafanda babiri yo nga yo ne director ate director nga muzeeyi bwe mazijjukira Kalondoozi teyafuna ku sponsor yafunako sponsor yali omu yali Shekhani nga asasula $5,000,000 omwezi ndowooza yaliko emyezi mitono nnyo church yafandinganga program eyo ate nga yesingako okubeera ey'amaanyi ng'ate buli episode ekitono nnyo gibalira $2,000,000 buli episode gye mwakolanga eddakiika 3 emiliyoni ezo ekitono twetwakolako episode ya $5,000,000 ebbanga lye muzimazeemu okugitematema kuginoonya biki $5,000,000 episode egyo akyaliwo TV esobola okukikola ekyo basobola kisoboka projects mweziri kati kankuwa example bino obuzannyo bw'Abannayuganda bwe balaga kati nga bwolaba bukedde nti erina bano abazannyi baani balubo waabo episodes zaabwe bazisasulira ojja kusanga buli episode bagisasulira $5,000,000 it's more like ekyali Kalondoozi okitegeera bakyaliyo obuzannyo obuli international bwe balaga babusasulira naye era bannaye babusasulira lwakuba nti kale content waffe wane ali loko akyabulamu kati era nze sinenya nnyo media houses ezitalaga nnyo local content akyabulamu okitegeera nti competition eri waggulu nnyo kati okuleeta ekintu ekigenda ocompetinga with the other party kirina okuba nga kirungi nnyo kati n'oyo creator waakyo aba ayagala ssente nnyingi kituufu okitegeera nti nzize nenkola akazannyo kange kale emizannyo ng'egiri ku PAL Magic nti
okuleeta siri ya ssanyu ogireete tugeze ku NBS. You need a whole lot of money. You get my point? Kubana ate nabo tobanenya bateekamu ssente okola productions ezo. Era by the way nina ekipya kyendiita still in the film industry. Offices tozirabyawo. Kati sokole. Production house number. I'm unveiling it very soon. Ya film. Yeah, we do production, film production, then and media. Kati amakanda bwe bagijja kulwaki tewagizza ku online kuba yali epiikins yali osobola ofuna ssente. Munnange simanyi online eyo yannema nnyo. Nze ne kati sirinyo muntu wa online. Siri nnyo muntu wa online ate ekirala nga babiduplicating nnyo. Bali bakoze naye era kyali kiri ku ggwe. Yes, but babiduplicating nnyo kati saagala nnyo okukola kintu buli omu kyakola. Bw'oyagala obeere n'ekintu nga kipya. By the way, ebimu ku binnemesezza YouTube channels ezo. Kubanga I think nze omu ku bantu nga natandise channel ennyangu okukula. Ekituufu kuba erinnya olirina ate oli creative. Nnyangu okukula naye mbeera awo neebuuza kati tengenda okukola ekyenjawulo abalala kye batakola. Okitegeera? Kale nkole podcast. Nze siri motivational speaker. Nti ngenda kujja mbuulirira abantu. Okitegeera? Nti kale kankolewo podcast nga nkyaza abantu motivational speakers. Everyone is doing so. You get my point? Nti kale kankole mbeere nga nkyaza aba celebrities buli omu akikola. So sinnalaba kyanjawulo kyenkola. Bw'onaakifuna ojja gikola. Ebiseera ebisinga naddala abaana ab'obuwala bw'abeera ku TV erinnya ne likwatayo buli kimu ekikwatayo akozesa opportunity eyo okufuniramu abasajja. Era nabeera ku TV eringa marketing agency emusobozesa okufuna ogundi endala. Nze nali fala. Sifunangako omusajja nga mujje mu media. Tekibangawo. Kituufu wali fala. Omukisa gwali olina mu ngalo takola. Nali fala. Naye ate nkyebaliza Katonda. Kubanga obulamu bwange nze nakula njagala nnyo obufumbo. Lumunzi nagambako mamanga at 17 years emugamba mama nze naatera okufumbirwa. Era nze muwala wange Gabi namuzaala nina emyaka 20 nalina wakuzaala earlier on but waliwo ebyatulemesa ebiri biology ebyannemesa okuzaala. Gabi namuzaala nina emyaka 20 naye wakugambira nti kyanyamba nnyo nze singa ebbanga eryo wenafunira ku fame saali mufumbo nandiyonoonese bonoonese. Mu kaseera ako wali mufumbo? Yes, nze nakola Kalondoozi okugambye nazaala Gabi at 23. Gabi namuzaala oba nga ABS yakamalawo omwaka gumu. Nzijukira we twakola launch ya ABS ku Freedom City. Omwana wange yalina omwezi gumu alina kawe. Kambuzi ki ekyakupa byo bina mufumbo? One, nga nze omuntu, that is me, kyagala. Secondly, omanyi bw'obeera mu relationship eno nze njagala mwana nga afumbirwe nga bikyali. Abasajja balina engeri being a relationship kirina engeri gye kicontrollinga nti nebyo byowandikoze n'obyerekereza nogamba naye ndi mufumbo kino sijja kusobola kikola. Tosobola kubeera mufumbo. No, it's olaba si kusubwa ssanyu naye ate oba olina byeweesavinga. Amanyi essanyu kati mwere muyita essanyu ogenze mu pati ogenze okuza n'abafumbo bapatinga n'abafumbo have a life, that other life. Oba omuntu kankyolo omuntu ali mu serious relationship alina that other life. Naye bw'obeera ng'oli awo yagga akubidde akasimu why kikwatidde wano because tolina control nga tolina control ng'ofuluma okitegeera wanje tugende mu maaso omuveeko mwabaki byakukola akati wasa okitegeera Ivan
nti bw'oba tolina control tolina muntu gw'ogamba nti kino kankyerekereze olw'okuba gundi byangu okukola by'otandikiriza. Abaana abawala ababeera mu myaka egyo tebaagala bufumbo. Kati nze ngamba ekyo kyali mu nze. Ekyokubiri ndowooza n'engeri gye baatukuzaamu ewaka n'ewaka gye tuva kintu kikulu nnyo. Secondly n'emikwano gye tulina kintu kikulu. Kati ekirala nze ekyannyamba nti bwe najoyininga ABS mu kaseera katono nnyo ne nfuuka manager. Kati nga you have to portray ekitiibwa position eyo ekitegeera ate nga siina mikwano mingi ekituufu sayina mikwano nnyo giri awo outside nze ngera obulamu obwange work home nga you go out once in a while ndowooza nze natambulanga nnyo ne brother wange yasinga okuntambuza my elder brother Edris yanjigidde nnyo that party life and a few friends naye tekyalinga kya buli kaseera naye sikyejjusa. How comes nti ebiseera ebisinga abantu abali mu limelight bafuna omubeezi mubeezi naye ensebeere mumanyi biki lwaki tebamanyi life ye yendala sikyagala era munsibyeko abasajja mwansibako omugenzi kukizoke mbadde ngenda kujja tujja tulindawo omwami wo ne kati mukyali mwenna siwo nze nina omusajja mutumireko nina n'abaana mutumiddeko my love jasi mugere kulinnya saagala ekola kibebe muzeeyi wange tumidde ku muzeeyi wange tumidde muzeeyi wange muyita muzeeyi iye mwami wo muyita muzeeyi lwaki nina ensonga zange ntumidde ku muzeeyi wange nkwagala nnyo Mungu akunkuumire atuleetera okubanga tuwangaala bannange promotion zezo ezaali ez'amaanyi wakatuuka ku mulimu bakuwadde programu ekutteyo bakuwadde ekifo kigambibwa mbu omusumba abantu be yakolanga nabo ddala abaana abobuwala yaye atera omumiitinganga nabo obudde obwakawungeezi privately abalala lwaki tebaabawa bukulu lwaki era nti nange kyeneebu abalala lwaki tebaabawa nga nti ogambye obukulu obwo promotions ezo zenakola bagamba nonteekamu eyo doketi abalala be mamiitinganga bo nga tebaabawanga bukulu bwe nafunanga efubeeka byali biweddewo ngasigaddewo kyange musumba yabeeranga mu bintu ebyo abakozi be abamu abakwasaganya bwali bulamu bwe so aba yali abikola his life kati gwe yali mu kintu sikimanyi era sobola kugamba nti yayagala ono because sikimanyi naawe teyakwagala nze abantu be nali manyi nsi ebamanyi gwe teyakwagalako nsi ebamanyi nali mufumbo Ivan ebintu byombuuza ne bw'ogendawo no searching about me zino answers naziddamu dda ebibuuzo bino nabiddamu ati kati abantu baagala okukakasa amazima nayogera olira kyenzija okwogera yali musajja mulungi bwe mbanga nali mu mukwano naye obulamu bwali bwange n'obulamu bwali bubwe ekitegeera no one wadde noogu avunaanyizibwa ku bulamu bwe n'obwoki n'obwange kati kyonna ekyaliwo oba namwagala oba saamwagala it is my life it was my life mufunza abantu balekedde kyakuddamu buli omu ategeere bwe mutegeera nti kale namuganza what next etubeere konte abantu babeere bwamala okubeera contented n'ofunaki manze nkolera abantu kati buuza eyo nange simanyi mbabuuza ne bafunaki so munange nze anyway I was prepared bwe nali nzija okukola ku TV ebigambo ebyo yali ŋŋamba afiga amawulire ge basooka okumpandiikako yaŋŋamba oyikyalina bingi ebyokuwulira akitegeera bakyalina bingi bye bakuwandiikako kati ate nga nze omuntu nze
at times I really don't care about what people talk about me. Okujjako abantu benyiza okufaako ennyo ate nga nabo tebafaayo babogedde ki because baali bamanyi. Those are my parents. Boba bukimu. Bakadde bange. Omukazi yajjako ku dduuka mamange ali ku dduuka agula bintu akalango kapomo ne kayita waka Kalondoozi. Omukazi natandika bannange oyo mwana mukazi wa Pastor Yiga n'emikolo bakoze emikolo na mama waalya omukazi waki babadde waabwe bakoze emikolo omusajja yazze n'akyala n'akola emikolo y'omukazi wa Pastor Yiga nga mama waalya awona okitegeera naye she was okay yakwebukuzimanya naye abantu ngabo like ebigambo babijja ng'omukazi tamanyi oba nkugambe nti kati nze sifa bazadde bange nali nfaako ennyo nti banaagamba batyako naye nga nabo my parents are very friends and very friendly eri bakadde bange okusanga nga tukuba olwaliro emuzeeyi wange tuyinza gamba nti yatuzaala wamanaginga otya fame oli muto n'akasente weekali kazze wakimanaginga otya kikontrolinge okwegomba kubaawo naye sindi muntu eyeegomba ennyo manyi bitusumbuwa ebyo siri muntu wa competition mba mumativu nekyennina akaseera ako emanga nina kyenneegombye sikikolera ku pressure nti olwokuba Ivan alina kamera eyo nkoze ntya okufuna kamera nga eyo oba esinga ku eyo then ekya fame sinza kyali ndowooza it's by God's grace kwana nze fame natomera ntomere nkukulira omanyi okula ku makya n'ofuuka famous nga buli omu ng'akwogerako nze natomera ntomere nze omu ku bandowooza ku bantu banene abafuna ku fame naye nga nsobola ogenda okugula ekikomando nze nga tekinne kati tekingana nze genda wali eri kugula mmere ya 13 lwaki nze mba nnina if I can afford the meal y'emitwalo 3 njagigula bwe mba nina 13 gyenzi gyogula bibimu ku bitusumbwa by the way mu media nti twateeka naddala abawala beeteeka mu life nayagala okufaanana omukyala Farida Nakazi naye nga tomanyi Farida bw'otuulira ku mboozi ya Farida life gye yakuliramu abantu abaali bamwetoolodde yalina connections ewaka munna kyamwanguyira okugenda okukola ku WBS nze Aisha waabwe siina gwe mmanyi okitegeera n'oyagala okuteekawo embeera naye n'otamanyi omuntu oli yafuna atya kiri kyalina you get my point kati competition eyo etukuba nnyo netuleetera okukola ebintu byetutandikoze okitegeera nojja kumpawo pressure mweri nnyo y'amaanyi mu TV kati ffe zeno nakolanga program natuka ku point nenkola program eri daily naye abantu abakola daily programs olina okwambala buli lunaku omaking sure nti kyoyambadde leero tokiddamu naye nze saakirina nze saayambalako ku lugoye mbe simanya luvudde mu botiiki simanya nenzija nendwambalamuko nenementionanga botiiki nenziza no because I wanted to be me oba oluzeemu it's okay kyekyo just that kama yambikako akasubi akasente nenkafuna mangu ebiseera ebyo kati nga I could afford clothes nga mbeerawo nagaye wange yandeeteranga engoye from town nga ndetaayo engoye wano mitwalo nga 5 n'ogula lumu okitegeera but still era otuuka time ne ziggwawo ng'olina okuluddamu kati nze nga nakubulidde kooti eno eri myaka emeka this court ogikoleddemu shows ez'enjawulo eziwera naye nze saagala kweteeka ku pressure kugamba nti bannange nakolerako interview mwene kooti ate lwakinjiddamu kyennina it's what I have ate mbawala bagaba banandaba batya anti ye problem eyo tusuula mu bunnya n'otuuka okugenda ne bakukozesa ekitanditaagisiza kati nze Aisha ebimu bye sijja kukola Mungu ansaasire nga nkyali mulamu sisobola kwegatta na musajja olw'okuba njagala mulimu abaana nga babikola wano nze waliwo media house eyakinkolako tugenda kuwa omulimu naye sooka ogugire ekola dry runs bulungi nnyo
nanzize bali nangamba oli willing okutega ekibatu yakyogera openly sadda nze mulimu byesikola media house ki nzijja akyaliyo nannyini kale yakigamba akyaliyo bino ebintu bibeerawo not only media houses n'emirimu egya bulijjo emirimu egya bulijjo lwakuba nti media houses tubeeramu ne ka limelight lovat naye ebintu bibaayo oli ana bagamba ekitaggwawo kikuwenga abakanfuna akalimu nedda ssebo nze ekyo sirikikola Mungu asasi wadde bagamba nti never say never sijja kambuuze Let's go to school. Basaba ne banyabo mbaaniriza amanya ze Nalija Aisha okuva mu Aisha Foundation nzize okubajjukiza nti tugaba half bursaries ku mitendera egy'enjawulo mu masomero gaffe tuyina primary ne secondary amasomero gaffe malungi ddala era nesiga n'omwana wo tugaba no half bursaries ku mitwalo 25 gyokka omwana ng'ali mu kisulo oba emitwalo 3 omwana ng'ali mu kisulo wa secondary senior 5 yo ya bwereere omwana agenda kusasula mmere mu ttaamu esooka naye ttaamu ey'okubiri abeere ng'ate atandika half bursary ye twesige n'omwana wo omwana abeere nga asoma okwewandiisa kwa mitwalo 2 gyokka leeta omwana wo oba tukubire ku nooti 7 85 17 25 nkaaga mu mukaaga oba nooti 7 nooti 9 45 25 25 yeffe aba Aisha Foundation. So we never retire. waliwo programu ezabangawo ebiseera ebyo ng'omuntu adduka ayayaane agirabe mukulabako okw'ebintu obudde buno kuliko programu ku TV gy'olaba n'ogamba eno esobola okunzirusa nzire ewaka ereme kunsuba kati digital yajja apps zibeerako ku ssimu okay kale waliwo programu gy'ogamba nti eno enguza ne data maybe nze nga nze omuntu nina challenge sikyalaba shows kunyumirwa nkola ne TV1 naye before nga sinnabatandika gikolera nakubiranga CES nemugamba neno program eriweti eno program eriweti nze sisobola kubeera ddala actually kazo international channels mba ndaba presentation y'omuntu erieti like studio ziri zitya setup erietya nitekyembeera mu ande kati olimu oluli lumba negeriyo singi obwongo kyekyembeerako sisobola kubeerawo ngambe nti ndabe show enteeke content gwe bagenda okundaga no obiseera ebisenga content gwe tuteeka mu mainstream oba wamufunye dda ku social media okitegeera ekyandibadde kindabisa gandibadde mawulire naye era still amawulire ennaku zino bagasalaasalamu sinnalaba show ekyamazima nga Kalondoozi yesobola okuddusa ewaka ogirabe sinnagiraba era ebitera okunteeka ku gundi ogamba nina okulaba this ate era nakyo not so much njagala nnyo gundi ebuzannyo oyo bwa Pearl Magic yes tera nina schedule yabo nti weva kusanya zira ku kino ate nakyo still banjagala ndabe production waabyo ate kati engeri gyewayingiramu olufiimu okitegeera we've really improved so much mu Ugandan film industry ekituufu kati olaba noga leero bannaisanyo yazanye bulungi waneeno leero Malayika yakoze bwati ne bwati ne bwati eno character yabadde ebulamuko okitegeera but kyekintu eŋŋamba nti kale mbeere kumpe attention eyo ey'amaanyi naye program zinendala but programs nziraba sigamba nti siziraba nziraba naye challenge gye nnina I judge akoze bubi ono naaliwo ati not in that way kale obeera onogamba yega mulimu omanye omuntu ng'obadde mu media waliwo errors ezibeera on set bw'oba tobimanyidde ng'abaana abantu ba bulijjo toyinza kiddegeera naye kati nsobola okumanya nti eno era producer yagikoze teno era ebadde mu control room teno era presenters zetali prepared okitegeera nti oba tali ku script oba things like that ebyo biri technical okitegeera naye si kiina
sirinayo shujja ogamba nti mukama ansonyiwe. Bw'obeera wakumentioninga abapresenta abo bataano abasinga obudde buno currently bapresenta bataano lwaki oyagala oku just from different media houses. Lwaki oteekako njagala nnyo Mildred Tuhayise. I love her presentation. Ng'oggyeko ne presentation ye, she's a natural girl. Aliko original. Aliko natural. Ye. Tafaayo oba ekintu akyogedda. So njagala nnyo Mildred. Mubaami Semaganda Faruku omumanyi Sesaazi. Semaganda Sesaazi owasalt. Yes, owasalt. Kati Sesaazi mwagalako ekintu kimu nti ndabyeko gy'avudde yatandikira Wakatoli Bwama Omugenzi TVs najja ku FBS. Kati aina amalala si malala mu bubi aina that swag gye yafuna nga asoma amawulire ge Semaganda Faruku Sesaazi muziko Wakatoli ebintu ebyo. So mwagala okumulaba era ndaba nnyo amawulire ge. Aba alaza sagala ba mentioning the obvious people bajagamba bali obvious and all that. Njagala omuntu bw'atasobola kugamba wali tumusuubira katikale mentioning a TV ku TV mbajjukire bulungi. Bukedde njagala Njome Nancha. Yes. I've watched her grow. Kali happy, Kali jolly. Kama sonyo kwesaka because she's a mother, but you know, Ali jolly. Jomi Nancha. Bukedde kagwoje gola bayi. Ata ungambi abantu batano. Kabule tujeyo mo. Kale. NBS. Njagala Tuhayise. Njagala ani. Njagala kandoza ngende kuba sajja. Njagala ani Douglas and Katz. Yes, Douglas and Katz. Okay. Ate kwe Nation Media NTV. Nation Media, of course, Yavayo. That's Farida. Oh, Okay, tugende ku ya beni BBS. BBS. The obvious faces. The obvious faces. Tewali nnyo wanjawulo. No, like Chengamba Baba Manyu. That's of course that's Diana. Ne Flora. Ate ku Sanyuka Anne. Anteira. Yes. Okay. Anne. Kale ndowooza bibyo lwako bonna buyogedde bakulunkulu mu media terese baana bato bolaba mu future. Mention them. Anyway, kanda muli brand omuntu okola brand. Ne bamutegeera nti oyo ye gundi. Omuntu okola brand ate brand ne bagitegeera mu bulungi. Kiveeko nga si ya stand. Kirala. Ate tulina ne ba TikTok kati abalina brand. Shoni Styles omanyi. Nzamai mujja gamba nti ndi mu kuvoola abantu. Nze ndeka munnaye. Omuntu okutuula mu. Tewumanyi Shoni. Who is Shoni? Mupaako kokuni labe. Shoni. Yani tulabe. Shoni Styles. Katulabe wano. Aina abantu ba 1.4 million. Nze nene. Tomala kwane ku TikTok yange nirako abantu batono nnyo. Akozesa ki? Shoni Styles exclusive. Shoni. Bwe batyo bakiwandiika. Yoyo. Omanyi. So mulaba.
bayita video short nesaagala byogerako nnyo. Yagamba bakube Ssaalongo. Bakube Ssaalongo kubira ddala. Badese. Oyagala kumvumya abantu kati kulaba naye si mukuvoola. Toli mukuvoola oyogera ndowoozayo. Journalism. Njagala tugyawule bannange. Abantu bafuna fame mu mbeera ey'enjawulo. Okitegeera. Obeera omuyimbi nga oli famous. Nembeera munamawulire nga ndi famous. But we are talking about media. There are ethics ze tulina okutambulirako. Gwe okujja okutuula mu kamera bw'oti otandika okugamba Ivan yakoze bwati ne bwati ekyo tekikufuula munnamawulire. Ng'otudde bangi awo. Ndoge mazima lwakuba tugenda kukootinga bubi mugenda busalamu mu nkootinge bubi. But this is the fact. Ne ba TikTok akatuyita bannamawulire nnyo tekikufuula munnamawulire. Mugenda ku media center mu registering tekisooka. Tulina ethics z'ogamba nti entuula ye ebyetya otudde otya ku set posture ng'otudde defines you as well. Abantu bangi olebaddeko awo ne baleeta omuntu nga munnakatemba nga really mulungi nga bamutadde ku stage oba bamutadde akola film nga that person is really good naye nga n'omugamba ojja okukola program ku mpewo. Kankuwa example bukedde erina kino ekintu ekyokusoma amawulire of I think every Friday bayina gwe bakyaza celebrity najja n'asoma amawulire. How many celebrities are failing okugasoma? Bayitirivu. Okitegera kyenkugamba nti mu media mu journalism tulina ethics tulina standards zetugoberera. It's not about talking. Okukula kwa social medias like TikTok, Instagram n'ebirala tekusse mainstream. Tekisobola era mainstream terifaa. Mainstream terifaa. Weebuuze bantu bameka abalina essimu. Omanyi wano e Kampala wano every time Dick and Harry has a phone. Okitegeera? Tugendeke wa byalo ki tugendeke Karamoja kale tugendeke Arua kale tukwate Hoima Road. Onfuna nti olaba kati nawano e Kampala I have TikTok on my phone. Niyo ongambe simu bubi. Niyo mbadde simumanyi. Yakituufu. Onfuna kati osobola kungamba nti social media egenda kugyayo mainstream tasobola. Tasobola. Mulimu ebintu ebyo nga beepanka nti bakabi ekyo kyawe eyo personality yaabwe. Ate buli omu waali osanga omuntu nga katundu ke bamutegeera nga ye abraginga. Which is okay. Buli waina engeri gyayagala okukwatamu obulamu bwe. Okitegeera? Naye tetunnatuuka ku level social media kujjawo mainstream. Kati ogambe NSSF egenda kuba Akalanga egenda ekateeke ku page. Kale page yani wano gy'ogamba ey'amaanyi ennyo. Gy'ogamba ey'amaanyi. Nakyogera eyo ng'ogijjeemu. Page gy'ogamba ez'amaanyi. Katugambe chicken. Kati NSSF eveeyo ng'eyina akalango ke yagala okukola ak'amaanyi ennyo ongamba egaana okukawa NBS ekawe chicken. Siri mukuvoola njagala muntegeere. Siri mukuvoola. Kituufu ky'oyogera. Okay? But let us get real. To be real here. Mainstream kiraba nnyo. Tosakigeraageranya na social media. Social media has done a lot. Kubanga TV stations nyingi ezifunye following ezifunye okumanyikibwa because of social media. Kalondoozi yokka okugimanya because of social media okumanyikibwa internationally because of YouTube. Okitegeera. So sijja gamba nti social media terina kyekoze. It has done a lot. Okay? Eri tugasseeko kinene. Essaawa zino tusobola kubeera na media house nga tolina social media platforms. Kituufu. Tusobola. Okitegeera. Olaba naffe abantu tuzirina. How about mainstream? Naye tusobola kuva eri n'ogamba nti mame ku social media egenda kujjawo mainstream. How? Tekisoboka. How? Kale, basebo ne bannyabo ensonga ndowooza muziwulidde bulungi nnyo
akansibi program ene banyumidde binyinyo byenyize so tugendeko mu film industry gyewatandise bulijjo mulingoza nyanga ensite kumanyize nazanyanga naliko members by family kyakujjayo budde sagala nkulimbe budde bwangula basasula bulungi they were good people bossa yali muntu mulungi era bossa y'omu ku bantu benkubira essimu waaye mukama wange okoze otya ambuzaako naye nze nga nze obudde bwambula family yatuuka n'enfunzaamu somehow yatuuka n'enfunzaamu nga tolina okukola emirimu emirala so budde film yekyo ekintu tolina okuwera ddala obudde but this time round I'll unveil something kati obudde ogenda bufuna ekintu kiva nyinza obutazanya the behind the scenes nyinza obutandaba ku camera the behind the scenes we're unveiling a film production company and the media production company based in the US. Esinzidde US? Yes. Wano mugenda beera mukolerawo bukolezi nga musindika waako eri? Actually waaka asinga kati bwe tukola abeeri naye twatandise okuyingira akatale akali loko Kampala wano ekitegeera so a lot is coming nja kuyita nga twanveilinga tukola bingi ng'ojjako film industry tulina studio setups abagala okola podcasts ezo mujja ne mufuna studios zaffe n'okolera ogwoleeta buleesi mutwego n'abantu bo ebisigadde byaffe byonna biri awo byaffe company eri based in the US gye yava tukola branch tukoze kola branch wano Uganda tulina okola branch in Tanzania tulina okola branch in Rwanda and Kenya. Abaana aba film abajoininga screenings zaddi oba mwabafuna by the screenings last year tokisobola kuggwa buli mwaka mukyetaaga abazanyi yes but of course kibeera ku program twakola screenings last year so twaga kusooka eyo bunch tugikakase nti kati bano bali part of us then tulabe kyetuzaako you'll see a lot of short movies this year bingi short movies is not film ya saawa emu webikyezo wezikyo bingi gwe kyebamanya tuli mu industry ya Uganda esinga gira abantu butasasula muomwe kigenda beera kiti ekintu ekiri international golaba kiyinza obutasasula ekiri international kituufu tekisoboka naawe musajja wange muwe asoboloza nnya oyo asoboloza nnyo filimu ziri nga mulimu bino ebyagundi ebyaki maama taata kabisobola yabisobola kale tujja kulaba kale basewo ne bannyabo atuyinza obutasukakaawo mpozi ng'olina akatalekeka kange keeko nja ku unveilinga something so nembeerawo of course nina okubayita nina offers zengenda okugaba maaso awo eri ba YouTubers nyingi nina offers zengenda okugaba maaso awo tukola ebintu bingi nnyo gwe just know this is a production house tudilinga nnyo mu film post production virtual okusinga ebyuma bye tuyina malidaadi tetulina kyuma kye tuguze wano tujja sukakaawo basewo ne bannyabo mulindirire ebijja mbere bulungi weraba